Alright, omulungi andaba ku TS Media UG nkubulamusizzaako ogamba otya bulungi osinza okuba nga ondaba. Ebbanga libadde ddene nnyo nga sijja wano okulaba nga njogerako nammwe omanyi tufunamu ebizibuzibu era bitwala speed naye nga mugamba mutya. Mpozzi ne kugamba gwe eyakatweyungako subscribinga olikinge ate era okomentinge osharingire ne munno gy'ali naye asobola okujja okulaba nga akomentinga. Amaana eddoboozi ndi Umar omuweerezaawo olwaleero. Mpozzi tulina amawulire mangi agatambula mu entertainment industry naddala eri abayimbi baffe nakugamba ffe tukuwa kasavu kanyama tukuwa politics tukuwa entertainment tukuwa n'ebivulu oba olina omuntu wo nga afudde oba nga oyagala kulabako oba nga akola kuteekayo wakawo byonna tubikola naawe sponsor aliyo nga oyagala kuba nga okola naffe ejjangu tusobola okulaba nga tukola bulungi maridadi sana. Mpozzi asigenda kukulwisaayo obukeredde enkya ya leero mwana mulenzi Bebe Cool fena tumumanyi big size abadde ayina omukyala gwa complaininga ko eyamubba. Omukyala ono yali former Miss Rwanda bamuyita Joyce Mutesi yali former Miss Rwanda was it 2019 yatwala Rwanda mu mpaka za Miss World ba Miss ensi yonna. Bebe Cool agamba omukyala ono abesingira London yamubba nga like nga amulimba partnership gye balina Rwanda ne Arsenal nga alinga amulimba nti asobola omuyambako okulaba nga mutabani we kyakatogera ku Karl Fasali okulaba nga asobola okuyingira akademi ya Arsenal oba okuyingira Arsenal n'aba nga akubirayo omupiira. Bebe Cool agamba omukyalo ono era alina abantu bangi bazze akola ebintu bino kale kwegamba kati ensonga ne zibeera nga ziri awo era Bebe Cool agambye agenda kuba atongera otuwa obujulizi obulala obusemberayo ddala tusobole okukakasa tusobole n'okumanya omukyalo ono aye yamuyise scammer. Mpozzi wabadde ayongerako ku bintu ayogedde nti omukyalo ono yamutiisatiisa okuvaayo singa Bebe Cool abako kyayogera omukyalo yamutiisatiisa okuvaayo amulabise. Bebe Cool n'aseka n'amugaata alina kyagenda amulabisa because nti kyali kyonna gye baali boogana omukyalo ono Zuena yali agimanyiiko era kyali about their son kale kati kugamba tulinze Bebe Cool atongere obukakafu obulala obulumika omukyala ono biki byazzaako n'enziba gyazze abbamu abantu ab'enjawulo. Mpozzi eyo nga nkugjeyo mwana mulenzi MC Kats tumumanyi Katamba ono alina ebizibu bye bingi. Katamba ewalo naye webukedde ku makya agenze ku mukutu gwe ogwa X n'awandiika ekiwandiiko n'agamba yeewuunya ba youth b'ennaku zino kit ezitestinga HIV weeziri nyingi naye zino use them bo obudde bwabwe edda ng'olina kgenda mu ddwaliro bakkebere olyoke omanye kiki ekikuluma kyokka kati yeera yejjusa kubanga nakati tamanyi ani yamusiiga bulwadde kati mpaka era agamba watuukira bw'ati mu ggulu alina okubuuza Katonda ani yamusiiga obulwadde kubanga by the time yali ku prime ye baatambulanga ebifo bingi amabaala mangi bakolanga ebintu bingi naye nga usanga bimu ku byaviira kulaba kati nga ali mu mbeera bweti avuddeyo naye n'akikompaninga kati mpozzi wiiki ebbiri eziwedde oba wiiki emu ewedde emabega omwana mulenzi David Lutalo abadde nnyo mu mawulire olwa challenge yagala n'akubawa ekiswahili yaliko ekkenya n'agala n'akuba ekiswahili n'ajja ayambala ennyambala ne bamutuuma Lutalo Diamond. Kakati avuddeyo recent yavuddeyo n'agamba ye tayagala muyite Diamond yatamwegeraganyako kubanga oli ye big brand alina media house ebyenjawulo alina music ow'enjawulo ye ayagala mutwale mu kifaananyi ekikye nga Lutalo naye n'agamba omuntu oba okopyeyo akantu akatini eri aye temukifuula nnyo mbeera kulaba nga ekintu mukyetikka mukifuula ekyokuba nga kiri bwe kityo. Mpozzi mwawulyako ebya famire y'omugenzi Paul Prince Kafeero nabyo Mr. Balamujjo we yabuuziddwako babadde bali ekyankwanzi ne bamubuuzaako ebintu ebyo yagambye banaatera okufanalizinga ku ensonga za DNA era result sana nga zigenda kuja kuba Kafeero alina abaana bangi kati jjukira baalimu almost 30 tebasobola kikola mulundi gumu balina buli omuggira we bagatta paka banaatuwa bonna nga bamaze okusunsula nti bano baana abatuufu kale kati tubanga entertainment byebyo ebiringa ebitambula sofa so good embeera nyingi eziriwo abalabi b'omupiira mbagamba kimukola kyamaanyi nnyo World Cup omanyi naye agenda mu maaso atwala misinde kyemmanyi abali b'omupiira mulaba. Mpozzi
Bwenjogerera obudde buno breaking news amawulire agaliwo omuntu yabadde awambiddwa munabyabufuzi ow'enjawulo kanso ow'enjawulo Elias Lukwago ali ku Kira police station webukedde ku makya enkya ya leero amawulire agakafuluma galaga nti omukulu ali ku Kira police station naye kyetegedde ekiriyo tebakkiriza kamera tebakkiriza kifaananyi tebakkiriza muntu yenna era abatasinga bonna babagobyewo bannamawulire abasinga bonna babagobyewo tudexen ne mukyala wa Elias Lukwago tebamukkiriza kuyingira bakkiriza omuntu omu kanso we yekeko gwe bakkiriza okulaba ng'agendayo okulaba ng'amulabako tetumanyi omukulu baali mu mbeera nnungi omukulu baali mu mbeera mbi kale kati twegamba ne tulinde tulabe ekinaaba kivuddeyo then tujja kuba tumanya ekigenda mu maaso ampozi eyo nga nkugyeyo ensonga endala ezitambula here in Uganda ebintu bingi ebitambula bannayuganda bangi biki twali twakava mu bakonda ba ministers biki kati minisita Nammere yavuddeyo n'atiisatiisa okulabisa abantu b'opposition yabo nti balya mu mukukutu naye tebaagala kuvayo ate kulaba nga bagira naye n'agamba ajja balabisa naye byebyo tulaba ebintu bingi ebijja bya peninga muli abantu bangi bajja n'amaanyi naye gye biggwera nga ebintu bitabuseemu ko kaawo pozi n'ekirala senga asidi ye ayonga otuwa update buli dakiika olukya kubanga kati tumanyi kirimba obufumbo bw'abaserebu bugenze bwonooneka ebiri serious tulaba amaka mangi twasookesaawo zali ne Shakibu zali n'agenda ku mukutu gwe ogwa Instagram omanyi ye zali takozesa nnyo Twitter takozesa nnyo Snapchat naye akozesa nnyo Instagram n'agenda ku mukutu gwe ogwa Instagram n'awandiika ekipapula bwe kiti nga kiraga nti ye relationship ye ne Shakibu erabika ekomyawo tekyaliwo Shakibu yavuddeyo recently n'abiyiwaka tumanyi abantu badde bazanya kabadi kubanga bintu bingi Shakibu tukimanya alinayo ebikonde Kenya awo maaso awo kati oba yadde amwongera bwongezi ku pushinga brand oba tetumanyi naye nga embeera bwetu bweri kati recently efuma Miss Uganda Stella Nantumbwe naye baali bakola omukolo ne bbaawe bayawukanye twebuuza kyekiri ku bufumbo bw'abaserebu nga bugenda buggwawo empolampola naye tetumanyi oba is it this timeline oba abasajja pressure etuuka n'ekusukkako nga tosobola kukiipinga mukazi ali mu timeline oba omukazi atuuka nga demand ze nnyingi eri omusajja kale ne bitusobera tuza tubirabako bingi wano walaba Rema ne Kenzo kana nga bagize kale kwegamba nga tetunategeera kimalawo obufumbo bw'abaserebu naye nga tujja kuba tunoonya abakugu basobola okulaba nga batunyonnyola buzibu ki abakazi be baliko obuzibu abasajja abawasa abaserebu mmwe baliko obuzibu mutubuulire buzibu ki kubanga ebintu bitabuse ebintu bikale obufumbo bw'abaserebu bugenda buggwawo mpola ampozi nja kuba nkuwa update ng'eno nja kuba nkuleetera update buno mpola nyongera okukozesa ne kugamba genda olikinge osubscribinge era okomentinge ngenda kuba nkuleetera updates zino ezifa ku baserebu bo ezifa ku bya politics ezifa ku baserebu bo mu entertainment industry byonna ngenda kuba mbikuwa mbakulisayo mu kivulu kya mwana mumenzikazi w'ekapo kyali successful bulungi lwakuba maama twalabireyo ebizibu esimu gye baagitwalira omubbi yali eyo nga yeeriisa nkuuli naye bitagenda bulungi yabagambe mu musonyiwe next time ye tamanyi nti mumwagala bwe mutyo enjagala gye mukono gwe mwamulaga yeetya nalonda akafo nga lowooza akafo kagenda kuba kamufevalinga nga batidde naye munnaaye sajja yagenza okulaba gye kiggweredde nga ate audience esusse akafo kafunda kati mwabagula tiketi tebayingira abalina ssente zaabwe abaakoba ku miryango naye nga mwebala omukwano gwe mwamulaze gwe mwamulaga n'abaala kubanga ebivulu bingi ebijja mu maaso ebyo ampozi amawulire amalala ge nninawo nayo gaakafuluma kati Kingi Saha ennaku z'omwezi 14 omwezi ogujja tuli ku Kololo Airstrip banaagimuwa alangiridde tugenda Kololo omwezi ogujja ng'ennaku z'omwezi 14 Kololo Airstrip tugenda okubeera mujja mumagire mwani Suuli Semanda omanye emabega kaawo yafuna omusana meeting Honorable Kasolo bwe yali abanja ssente ze ebbanga eppanvu kati yafuna omusana mu meetinga n'asobola okuba nga mubanja face to face yagamba Kasolo yamufiiriza ebintu bingi ekibuzo kye yasazaamu ekyekyotera kubanga yagamba bamuwa omanyi information etambula goge mazima kati omusajja ayinza okuba bamuwa information nga mugamba nti Honorable Kasolo yakikoze okulaba nga ekivulo kisazibwamu
akati King Saha bwe yamulaba atandika omubanja yagamba King Saha bigambo byagamba ye ne watamuwadde sente naye abantu abo ababanja King Saha abafiira kwekyo ekivulo alisi bo basasule ye talina buzibu bwe basasula abantu ne bamukwesa bamugamba ffe batusasudde sente zaffe aye ebyo biba biwedde kinaabeera eri kijje ajja kuba mutadde kakati embeera nebanga bweto bweyimiridde ampozi era omuntu omulala ali ku nsonga ya Kasolo oyo former honorable Geoffrey Lutaaya naye yavayo n'akompenga n'agamba omukulu Kasolo amusindikira ababaka bamutiisatiisa bamukangakanga kale kugenda tusaanga ensonga za honorable Kasolo zifuuse ensonga bantu bangi bamukomplainingako naye nga tusuubire byonna bijja kuba bitereera ye Mansuuri Ssemanda agamba yafuna omukisa n'asobola okuba nga asobola omubanja ng'amulabako face to face kubanga bulijjo amubanjiza eyo ng'abantu abasinga tebamanyi naye ku luno awo yamumitinga ew'amazikazi bakapo n'asobola okuba nga asobola omubanja face to face era Honorable Kasolo asobola okukimanya nti akasajja kakambwe kamubanja sente zaako ampozi sigenda kuba nga nsuukako wano ngenda kuba mbakomya wano mwebale nnyo mwebale eddala laba vidiyo eno ogimaleyo ate era osobola okumpa ku share ompe ku like ompe ne ku comment ate era osubscribing ne munno muleeta asobola okuba nga asubscribinga ngenda kuba mbeerawo okulaba nga nkuwa bu update buno mpola mpola. Bye bye amweraba.